akakiiko k'ebyokulonda e Zambia kalangiridde Kahinde Hichilema nga omuwanguzi wa president. Wabula eyamegeddwa Brian Mundubire agamba nti nno agenda mu kkooti. Kino kitegeeza ki eri enteekateeka n'okulayira kwa Hichilema? Kakati amateeka ga Zambia ku nsonga eyo gafaanaganamu katono n'aga Uganda ate ne gaawukanamu n'ag'okumuliraana e Malawi. Kubajjukira e Malawi tukimanyi nti pulezidenti agenda maaso n'alayira alangiriddwa awakanya n'agenda mu kkooti. Kkooti bw'esazaamu nga wayise omwaka nga baddayo mu kalulu. Kati Zambia enkola yaabwe eri nti awakanya ebivudde mu kulonda alina ennaku 7 okuteekayo omusango gwe. Kkooti erina ennaku 14 okusala omusango. Kati kasita amala okuteekayo omusango okulayira tekusobola kugenda mu maaso. Singa taguteekayo ne gukoma mu bigambo, wiiki ejja ku Lwokubiri Hakainde Hichilema ajja kulayira. Naye singa aguteekayo, kkooti eba erina okwongezaayo okulayira kwa pulezidenti emala okuwulira n'okusala omusango guno. So kyekirindirwa ddala. Nga mpuliriza akakiiko kalangiridde Hakainde Hichilema n'obuwanguzi ku bululu $1,996,326. Brian Mundubire n'afuna akakadde kamu $85,617. Kitegeeza Hichilema yafunye obululu 61 ku buli 100. Mundubire n'afuna obululu 38 ku buli 100. Mu mateeka ge Zambia weetaaga ebitundu 5 ku buli 100. So yabiyiseeko nga tebeetaaga kulonda kwonna kwa nvunula byadduluka ndwabaddemu abantu bangi 14 n'ekyamazima okutunga kwabadde wakati waba candidates bana ababiri. Kakati Mundubire ampuliza otwogerera akyekukumi kubanga ebizibu byamugwira bwe yalumbibwa mu makaage ab'ebyokwerinda ku lunaku olwokutaano. Ye n'omumyuka we Zulu Makebi beekukumira ekimu ku bifo bye beekukumyemu kya kibiina ky'amawanga amagatte. Kakati gye yasinzidde okutegeeza nti agenda mu mbuga z'amateeka okuwakanya ebyavudde mu kulonda. Agamba akalulu kano kabaddemu okutiisibwatiisibwa okutogerekeka, kabaddemu obutagoberera mateeka ga byakulonda ku ntambuza y'obululu okuva ku polling station kutoka ku constituency, okuva ku constituency okubuleeta ku gye bayita National Tally Center. Jjukira Zambia okufaanaganako ne Kenya, akalulu kuba president kalangirirwa ku constituency, si ku district wabula ku constituency. So kati aga nti awabadde obutagoberera mateeka. Ekirala aga nti ba agenti be tebaweereddwa bukuumi bumala ku zi polling stations, abamu ne balumbibwa. Kakati bwe balumbibwa kyangu nnyo okubaako ensobi ezikolebwa ku polling stations ezo nga ba agents tebaliiko. Ab'ebyokwerinda balina obbakuuma beesuuliddeyo obwannagamba. Ensonga endala gye yeesibyeko ye y'okukyusa obululu. Aga nti obululu bwe bwabadde ku polling station si bwe bwatuuse ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda, nti bingi ku bye balangiridde si bye byabadde mu bifo ebironderwamu. Ekyokulabirako yeesibye ku constituency eya Wesakire ng'ekyokulabirako. Mundubire agamba kuba naye yabadde ne Tally Center eyiye. Mu Tally Center eyiye agamba mu constituency eno yafunye obululu 1,774. Hichilema president n'akwata kyakubiri n'obululu 78. Nti naye mu biwandiiko ebyafulumiza akakiiko k'ebyokulonda nga kalangirira omuwanguzi mu constituency eno ye bamuwadde obululu 1,796 kuga nabuli babutoddeko kuba guli gubadde 1,724 kati 1,796. So waliwo obululu awo butonotono obutawera 10 bwe bamutoddeko. Naye ate ye Hichilema eyabadde afunye 78 ne bamuwa $2,273. Kati aga nti ekyo kyakulabirako ekiraga obuzibu obwabadde ne mu bifo ebirala. N'olwekyo agamba akalulu kano ayina okuwakanya ebyavudde mu kulonda. Wetujjidde ku mpewo nga mu butongole tanateekayo musango, wabula yafulumiza ekiwandiiko omukago ogwa Tonsa Alliance nagwo nagufulumya
ekiwandiiko ate naye kennyini n'afulumya n'akatambi ku mutimbagano ng'asinzira gye yeekukumi. Wabula ekyewuunyisa ekibiina ekyamuwa kaadi okuvuganya ku bwa pulezidenti ate kyo kyawukanye naye ne kigamba baamegeddwa era kyo kikkiriza ebivudde mu kulonda. Ekibiina ekyo kyeki National Reconciliation Party for Unity and Prosperity NRPUP. Omukulembeze waakyo Ezira Tembo yayozaayozezza President Hakainde Hichilema n'amugamba nti sebo watumezze n'enkoona n'enywa. Omukulu ono ekibiina kye kyekimu ku byegatta ku mukago gwa Tonsa Alliance. Ne mukago guno gwa Tonsa Alliance ekibiina ky'abamundubire bano ekya Edgar Lungu ekya Patriotic Front ku luno tekyavuganyiza ku bwa president. Kyaleese abantu naye si ku bwa president. Naye kyekyaleese memba naye ne bamuwa kaadi endala. Ampuliza kino nakyo kikulaga obuzibu opposition bwe yabadde nabwo. Naye yatabudde nnyo abalonzi. PF Patriotic Front ebadde n'amaanyi eya Edgar Lungu omugenzi. Mu mukago guno ebaddemu. Naye candidate waayo kuba ababiri bano omukulembeze n'omumyuka bonna baali ba PF. Kubanga ono Mundubiri yali chief whip mu government ya Edgar Lungu. Makebi Zulu abadde omumyuka we. Yabadde omwogezi wa family y'abalungu mu mwaka omulamba nga bakayana ne government ye Zambia. Naye ate bwe bazze mu mukago ne baga nti ono gwe beegasse naye owa National Reconciliation Party for Unity and Prosperity abawe ekibiina ate ye kaadi kuba batambulira. Ye Ezira Tembo omukulembeze w'ekibiina n'asigala nga president w'ekibiina naye n'avuganya ku kifo ky'abubaka bwa parliament. Era yawangudde mu constituency esangibwa Ndola bagiyita Doug Hammarskjöld constituency. N'awangula ekifo kye nga MOP. Ne presidential candidate ye tawangudde. Kati president w'ekibiina agamba twamegeddwa. Yagamba nti this was not our time. We accept the outcome and remain committed to serving Zambia. Presidential candidate yagamba nze ngenda mu kooti n'omukago omugazi ogwa Tonse gugamba gugenda. Ekibiina kaadi kwe yasinzidde okwewandiisa kyo kigamba twamegeddwa. Era Tembo yagamba musanyufu nti ekibiina kye tekibaddeyo na mbaka n'omu mu parliament naye kati kirina ababaka abasinga mu nkaaga abasoma mu nkaaga era bagenda okulembera opposition mu parliament ye Zambia. Naga nti from zero we are now the main opposition party with over 60 members of parliament, several council chairpersons and councillors across the country. This is no small achievement. Nolekyo baba kyali mu kubinuka masejjere baga kyetutuuseko tekibangawo. Tulina basente bebazi district. Bana ba PF baze ne bawo bana amasanyalaze ne wangule ebifo by'ababaka ba parliament bawangudde basente bebazi district bawangudde ogwa council. Kati gaffe kyetutuuseko kitumala tetubadde na mbaka n'omu. Kati John Temba ganze ngenze mu parliament kulembera opposition. Ebyo byokuwakanya ebyavudde mu kulonda sibirimu. Ampulisiza yembeera ezambi olwaleero. Awo wennyini ekibiina ne some individuals okukkiriza nti baamegeddwa kyokka eyakutte kaadi n'agamba nti agenda mu kooti aba akyalina ensonga ez'essimba. Kakati mu mawanga mangi akalulu k'obwa president si ka muntu tekakwata bukwasi ku mpinga presidential candidate. Gwe ne bw'oba omatidde kazibu asobola okugamba ku lwa Uganda ndaba nga ssemateeka alina we yamenyebwa kangende mu mbuga z'amateeka. Ekyokulabirako kyenja okukuwa kiri ku muliraano wane Kenya. Okuva 2013 mu ssemateeka waabwe ono omupya gwe balina owa 2013 petition ya 2017 n'endala ezizibaawo. Tulabi nga awaaba Odinga yekka. Naye tulaba n'ebibiina by'ebwannakyewa n'abantu sekinoomu nga bazze mu mbuga z'amateeka okuwakanya ebyavudde mu kulonda kubanga akalulu k'obwa president si ka bulijjo. In fact ne bw'ojja wano mu mateeka ga Uganda era omugenzi George Kanyehamba yakyesibangako nnyo nakyogerako nnyo wano ng'afudde nga twogera ku bulamu nti ssemateeka ensonga y'obwa president tagitunuulira nga petition ya bulijjo agitunuulira nga presidential inquiry.
nsonga ngazi tusobola kugitunanga musango ogwakaziwe n'empi nga batunka ku kifo ky'ababaka bwa parliament oba yino okusika omuguwa okwabwe ku ttaka ensonga y'akaloko bwa pulezidenti nnene. So ekibiina ne bwe kigamba nti ffe tukkiriza mu ndubire wa ddembe, kubanga era ndowooza bano mu kusooka kye balowoozezza, kubanga jjukira omukago gwa Tonsa Alliance gwe si muwandiisi, mukago weeguli naye gwa bigambo bugambo. Kaadi gye yakozesezza ya kibiina kino ekya tteemu. Kati ndowooza balowooza nti bwe boogera ekyo mu ndubire aba takyalina nsonga emutwala mu kooti. Naye ne bwe yamaze okwogera ebyo, ekibiina n'omukago gwa Tonsa Alliance bayongedde okugumiza mu mbuga z'amateeka bagenda kubanga obujulizi bwabwe babulina. Poliisi ekakasizza nti eyali minisita Kafaya bamukuba amasasi n'afiira mu maka ga Mundubire. Kino kyajja kiti? Ampuliriza olunaku olw'eggulo ssaabaduumizi wa poliisi mu ggwanga erya Zambia Grafu Musamba lwe yafulumizza ekiwandiiko kino era ne kiwuniikiriza bangi mu ggwanga lya Zambia nga kikakasa nti memba wa Tonsa Alliance ate nga yali minisita ow'ebyentambula ate nga era mubaka wa parliament yakubwa amasasi ku Lwokutaano agamujja mu bulamu bw'ensi ye Kafaya Mutotwe. Si ekyo kyokka, amasasi bagamukubirawa, bagamukubira mu maka ga Mundubire mu kibuga Lusaka, kitundu bakiyita Kabulonga. Mundubire ye presidential candidate abadde atonkana Hakainde Hichilema. Amaka ge bwe gazingibwa ab'ebyokwerinda ku Lwokutaano mu byasa ebyanyuka omu ku baakubwa amasasi ye Kafaya. Kakati oluvuvumu lubaddewo okuva ku Lwomukaaga nti omusajja yafa kuba abadde abuze nga gavumenti ebyegaana. Kati jjo ssaabaduumizi wa poliisi n'ajja n'akakasa nti ddala kituufu Mutotwe Kafaya kati ye mugenzi. Mu kiwandiiko ssaabaduumizi wa poliisi Musamba kye yafulumiza yagambye nti ekikwekweto ekyaviirako Kafaya okufa kyakolebwa ku Lwokutaano era kyali mu bammemba okuva mu kakiiko akayitibwa Central Joint Operations Committee CJOC nga beegattiddwako n'ekibinja ekirwanyisa ebiragalalagala mu Zambia ekya Drug Enforcement Commission. So mwalimu ab'amagye, mulimu bakamando okuva mu commando unit, mulimu abapoliisi n'aba Drug Enforcement Commission. Nti ne balumba amaka ga Mundubire ku ssaawa emu n'ekitundu yakawungeza. Mpuliriza jjukira ekiseera ekyo kyali kya bunkenke kubanga kulonda kwali kwalwaku neera twakwogerako nga tuli wano. Bwe kuggwa kakiiko kaali kasuubiza ne mu ssaawa 72 kagenda kuba kalangiridde omuwanguzi. Ne ku Lwokutaano Mundubire agenda ku mutimbagano n'alangirira nti awangudde obubaka bwa awangudde ebifo ebisinga obungi mu parliament ate era n'alangirira nti n'obwa pulezidenti abuwangudde. Abamu ku bawagizi b'ekibiina kye ne batandika n'okujaganya mu kibuga Lusaka. Ate amolamala ne gayitingana nti wabaliwo n'obulumbaganyi ku b'ofiisa b'akakiiko k'ebyokulonda mu bitundu ebyesudde ekibuga era akakiiko ne kasinziirawo ne kayimiriza okugatta ebivudde mu kulonda ku Lwokutaano. Ssentebe w'akakiiko n'atuuza n'olukuŋŋaana lw'abamawulire akawungeezi n'akakasa okuyimiriza enteekateeka y'okugatta n'agamba mu ssaawa 24 tugenda kuba tubaanukudde. Essaawa teyazirinda nakuggwako. Mu kiro ky'Olwomukaaga ekikeesa ku Lwomukaaga n'addamu naggulawo okugatta. Era ne batandika okulangirira ne balangirira omulundi ogwokubiri ebyo ebyali byakagattibwawo. So kati mu mbeera eyo ey'obunkenke ey'Olwokutaano amagye n'ebitongole ebirala okuva mu Central Joint Operations Committee lwe bazingako amaka ga presidential candidate. Kakati omuduumizi wa poliisi Musamba agamba nti batuukayo ku ssaawa emu n'ekitundu maka ga Brian Mundubire. Naye bagenda okutuukayo waliwo ekifo we baali basoose okukola ekikwekweto ne bazuulayo ensimbi ezitategeerekeka ezaali mu mpeke nga ziwera obukadde 7,30 eza kwacha ye siringi ye Zambia. Kati mu kiwandiiko kino alinga aga nti waaliwo akakwate wakati w'ensimbi ziri n'amaka ga Brian Mundubire. Nti bwe bamala okuva eri
ne boolekera eno nti era mu kiwandiiko kino agamba nti baali bafunye amawulire ag'ekikesi nti waliwo akabinja k'abamenyi b'amateeka bamukwata mundu abaali beekukumi mu maka ga Mundubire n'ekigendererwa ekyokutabangula emirembe mu Zambia. Ng'era bakigatta n'ekikolwa kye ekyokwerangirira ng'alinga eyali ayagala okukozesa akabinja ako kamukakwe okugenda ku ntebe ng'amaze okwerangirira, naye nga baga nti akabinja kaali mu maka ge mu kibuga Lusaka. Kati kino kyekiwandiiko kya Ssaabaduumizi. Ssaabaduumizi era agamba nti akabinja kano ne bamemba baako n'abakavujjirira olusi lwe baasooka okukalinnya ebigere nti babadde babalinnya ebigere okuva mu mwaka ogwa 2023. Nolwekyo kye baakoze ku Lwokutaano oluwedde babadde bakirondoola okuva mu mwaka 2023 nga balondoola abantu bano. Musamba agamba nti abasirikale baabwe bwe baatuuka mu maka ga Mundubire be baasangayo baabaaniriza na byasi mu kifo ky'okubagulira bayingire bali baabaaniriza na byasi. Kati abasirikale nabo kwe kusalawo okwanukula. Mu kiwandiiko kyagamba nti bwe baanukula mu kuwaanyisiganya ne wabeerawo omuntu omu eyalumizibwa. Jjukira gwe twogerako abadde minisita mu gavumenti ya Lungu yaliko n'omubaka wa parliament ne mu statement yaga nti one unidentified male was fatally wounded. Aga mu kiseera ekyo baali tebamanyi naye omuntu ataategerekeka yafuna ebisago ebyamaanyi mu kuwanyisiganya ebyasa. Musamba n'agamba naye omulambo ne bamuddusa mu ddwaliro mangu nti wabula mu ddwaliro gye baamutuusa aba yakatuuka nassa omukka ogw'enkoberero. Kati aga nti tebakifaako nnyo baali balowooza muntu wa bulijjo, wabula oluvannyuma bagenda okulaba nga amawulire gayitiŋŋana ku mutimbagano ti waliwo omuntu abuze naye ng'abadde mu maka ga Mundubire nga ye Kafwaya. Kakati bwe batandika okubikwataganya nga amawulire galemedde ku Kafwaya abadde ne ba Mundubire naye tetumulaba, ne Mundubire agenze ku mutimbagano agambye nti omusajja bamukubye amasasi nga ndaba afudde. Ssaabaduumizi wa poliisi ya Zambia agamba kwe kuyita ab'enju bajje balabe ku mulambo bo gwe balina, nti bwe bazze ne beetegereza omulambo ne bakakasa nti muntu waabwe. Era ne bagamba nti kale nga bw'ali muntu wammwe buuyo mu mutwale yafiiridde mu kikwekweto ekyakoleddwa ku Lwokutaano mu maka ga Mundubire. Ssaabaduumizi wa poliisi agamba nti tebaakomye ku ekyo, tebaatwala muyi yekka, baatwalirako n'abantu abalala 11. Era naga nti abantu abo emisango gye bagenda okubagulako minene nga mulimu n'ogyokulya mu nsi yaabwe olukwo be baasanga mu maka ago.